I beg to move that the bill entitled National Coffee Amendment Bill 2024 be read for the second time. The committee recommends that UCDA be rationalized subject to a 3-year transition period to enable MAIF build capacity to execute the mandate that is under UCDA. Why the rush, Honorable Speaker and colleagues? Why take back a very critical and uniquely expertised outperforming baby back to the mother ministry that is in intensive care unit? That rationalization of UCDA, if done, it should be with a transition period of 5 years. I therefore move that Rule 204, Sub-Rule 5B, be suspended to allow debate on the report, both majority and minority, on this bill. I beg to move. Is it seconded? The ayes have it. Tubadde wano, of course, nga tulaizinga ensonga, nga tulaba ate baagala giddusa speed. Speaker bw'agamba oli wa NRM kakati isa motion tususpendinge rule eno tukole tutya ne tugamba nedde ekyo tekijja kubeerawo. Era njagala kwebaza ababaka bannange tuyise mu rules kubanga rules zitukiriza okuwakanya speaker kyabasazeewo ne tuyimuka. Rules zigamba nti abantu 40 bwe bayimuka basobola okuchallenginga ruling ya speaker. Tuyimuze tubadde bayitirivu nga tugamba nti nedda. Tuyimiridde nga tuli faamu nga n'ogyeyogerako sitwagala bagyogereko. Baleke UCDA sigale ng'erabirira mmwanyi nga bwegenda okuba. Enkya tugambye essaawa 4 bwetuli tugenda keera. Kye nnina okukola ssaawa zino kwe kukunga buli mbaka wa palamenti ava mu bitundu bya Buganda ajje wano enkya eddoboozi lye liwulikike asobole okulabibwa wa waayimiridde ku nsonga z'emmwanyi.